ng'eggwanga linatera okujjukiranga bwe giweze emyaka 2 bukya abatujju ba Al-shabab bakola obulumbaganyi ku bannayuganda mu mwaka gwa 2010. Poliisi etegeezezza nga bw'esindise basajja baayo ab'enjawulo okulaba nga bafeffetta ekibuga k'okulemesa ebikolwa by'abatujju. Tulina amawulire agalaga nti abatujju baagala kujaguza lunaku luno mu ngeri y'enjawulo nga batutuusaako ebikolwa eby'obukwambwe mu ngeri y'emu. Tuteeseewo ebyokwerinda mu bifo bye tulaba nga byetaagisa okusingira ddala ebyo ebibadde tebirimu byakwerinda, n'ebyo ebibaddemu ebyokwerinda naye nga tebimala. Tubongeddeko abasirikale baffe okunyweza ebyokwerinda. Kinajjukirwa nti abantu abasoba mu nsanvu baafa oluvannyuma lwa bbomu 3 okubwatuka mu bitundu bya Kampala ebitali bimu bwe bali balaba empaka z'omupiira. Poliisi egamba nti abantu basaana obutamala gatwala mirembe egizze gibaawo mu bbanga lino kubanga kino kyandiwa abatujju omwagaanya. Balina okukimanya nti abatujju balina pulaani eyo era bateekewo ebyokwerinda ku bifo byabwe, mu bifo abantu bye bagenda okusanyukiramu n'ebyo bye bakoleramu. Mu ngeri emu y'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala, poliisi esazeewo okugunjaawo poliisi posita obutonotono naddala mu bifo obumenyi bw'amateeka bwe businze okubeera. Kino poliisi egamba nti kyakugiyambako okutuuka w'ebeeyitiddwa k'okwanguya emirimu gyayo eri omuntu wa bulijjo. Ng'ekigendera kya kino kulaba nga abasirikale bafuna bakola kye tuyita profiling, okufuna okuwandiika obumenyi bw'amateeka obubeera mu bifo ebyo n'engeri gye bubeeramu, n'abantu ababeera mu bifo ebyo n'emirimu gye bakola. Oluvannyuma bateekewo structures, obukiiko mu bifo bino obw'abantu ababeeramu abanaatema empenda ne poliisi okuteekawo amagezi ag'okulwanyisa ebikolwa ebyo ebiri mu bifo ebyo. Kinajjukirwa nti abantu abawerako mu mwaka guno bafiiriddwa obulamu bwabwe mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ng'era okusinga bino bibadde mu kibuga Kampala. Julius Senkandwa, NTV.